olugendo luwanvu nnyo ne tulutuuse ku ntandikwa y'enkomerero yaalwo. Saagala oggwemu maanyi ku byabaddewo. Twali tubisuubira era tubadde tubimanyi nga naffe tulina enteekateeka eyaffe. Njagala kusooka kubuuza ku nteekateeka gye twogeredde emyezi 4 oba emyaka 5 kikyoteeseteese. Kyekibuuzo kyensoose nakyo. Njala kugamba toggwamu maanyi kikuwa obuvumu omanye nti kati demokrasi ya Museveni bw'abadde yakweka emyaka 4 nti ali democratic elected president takyaliwo. Kati oyina okufindinga any other solution to outseat Museveni and his regime. Nga si Lumbu yagenda okugamba, nga si Kyagulanyi yagenda okugamba, nga si Member Parliament yagenda okugwe kennyini nga weesaliddewo decisively upon yourself kikyoyina okukola kubanga okitegedde nti okulonda kuli useless tekukyalina mugaso. Kati ogenda kola ki kyenjagala okugamba essaawa zino. Buli kyoteekateeka okulowoozaako okukola ky'oba oteeka mu nkola obudde tukyabulina ate nga buli mikono gyo. First and foremost katutandika akatambe. Mwenna okulonda mwagenzi ne mulonda bungi. Njera kugamba byabakama talina we yajja results ze yasomye era talina we yajja results. Nchiddamu Simon Mugenyi Mbereju byabakama talina we yajja results za Museveni nti yawangudde. Ekisookera ddala bannamawulire bamubuuzizza ng'atamwa nga naye talina gy'azijje. But unfortunately njala kwebaza abaana basoma ebyo bikalimagezi abasookera ddala ogenda ku mutimbagano ne bayingira mu kye tuyita EC Electoral Commission portal website ne baloginga in ne balicordinga video yasooka gye nateekayo nga results zonna ze bali bateekayo entuufu zaalaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu aliidinga. Results zonna nga ziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu aliidinga national platform. Era zaalaga nga Museveni talina wawangudde wadde akalunaaka mu ggwanga lyonna. Ne basooka bainitiatinga poliisi, amagye, military, SFC, bakifeesi n'abagwira okujja okutekinga over ng'amaze okitegeera. Mubadde mulina kye mutamanyi kankibategeeza olwali mutambuza akatambi. Tambuza akatambi sharinga video saagala weekwase tambuza akatambi. Ekisookera ddala Nyandi Yosoferi yagula local medias n'agenda mu East Africa n'asindikayo ssente medias mu posting n'agenda mu international medias ng'akozesa Andrew Mwenda Lwabwogo Kiriwa Kiwanuka ne basasula international medias okuba nti za congratulations n'okupostinga amawulire ago naye nga abantu badde bazibula babasima bwabagamba information gye mu postinga ne Museveni awangudde babawadde reliable source obulujia bujje nga maaso nteewo tebasobola kwogera kitegeeza nabo tebalina reliable source nti Museveni yakoze eki yawangudde. Kati Museveni onjagala asooka baga ekigambo kino buli omu kitegere kijje mu matuugo. Ku lunaku lw'omukaaga lwennyini ku lunaku lw'okuna lwennyini akawungeezi abaali ku video yange ani yasooka postinga video eyavuka Electoral Commission portal ng'eraga ebiva mu kulonda vakano ke baatadde. Ani yasooka postinga poto ya Electoral Commission website ngeraga nti Kyagulanyi aliidinga. Eno kangibalage kuba ngenda babuli ekintu kyemugenda okutya. Eno mugiraba bagiyita National Overview Comprehensive Analysis of Uganda 2026 Electoral Landscape live online chat yeno wetu yabadde. So kasoke mbano jiza kamalo jitekene mabega mugire bulungi nnyo. Bwete bwe yabadde ogira bulungi nnyo je nasoko baza nyira kulu okuna lwennyini ng'akaluka kyagenda nkakagobwe katemazo ogira bulungi nnyo eyo live chat mu poto ya Electoral Commission results za feedingibwamu nga ziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola ki ya leadinga so si Museveni nga byabakama bwe yakoze eya live feed Electoral Commission eraga results ezava across the country nga Museveni talina wawangudde. Ozira bulungi nnyo abaana ba hackers bayingira mu poto ya Electoral Commission ne bafulumya information ne bagiraga nti Museveni talina wawangudde eyo no lwakuna
Lwakuna mugira bulungi kagikora kwa gikudize bulungi nyo girabe. Area ya Thursday. Aine muno mu Museveni kuno kwali na yachimanyi. Ngekulaga area zizonna nti Nyando yakubiddwa mu area zizonna eze Uganda. Ogira bulungi ejina soko kufulumya ku lunaku olwokuna lwennyini. Ogira bulungi yina ngemulaga bulungi nti bamukubye defeated 68.5 ndozo ogiraba. Ngeraga bulungi results ezakola ki ezavudde mu kulonda. Eyo Lwakuna. Kati ajja okusoma ebintu bye ng'atandika obisoma nga talina results. Kati ladies and gentlemen, mwena kyemutaategedde kansubire president azze. Ekituufu kiri nti Simon Mogenye Byabakama results zeyarangidde za 26 zeya forginga eza 2 sorry. Results Byabakama zeyarangidde za 2 eza 2 tiyazirinangidde olw'ensonga zabadde overwhelming nga Museveni omukubye to the extent nti yabatalina wagenda kubalasinga bintu ebyo baade balina omufojingira results azisome. But mwena temwategedde video eyasembyeyo ani yagiririzinze ani yagirikodinze. Video eyasembyeyo temwategedde ani yagirikodinze ani yagiririzinze. Va kweno gyensoso okulaga eni yaba hackers gye bahakinze eno. Va kweno. Va kweyo. Eyo yiveeko. Lindako eyo yiveeko. Eyo soko ogyesonyiwe. Ngenda babulya mwena mugenda kutya. Eyo soko ogyesonyiwe. Amazima gali nti kankibagamba olwaliro. Byabakama yennyini ku ttale center wennyini we yabadde ku kompyuta ye eyabadde wansi. Byabakama kennyini eyalikodinze information eyo n'agiririzinga ng'ayagala kwejjako ekikwa. Byabakama kennyini eyalikodinze ka video ako n'akata ng'ayagala kwejjako ekikwa lwakuba tebasobodde bagambirawo. Byabakama kennyini eyalikodinze information n'agita. Eno. The results per presidential candidate. Bulira Frank Kabinga, Party RPP, votes received so far 8. Yenyini yalikodinze video n'agiririzinga. Representing 0.36% of the valid votes cast for candidates so far. Kasirante Robert, Party NPP, total number of votes 6. All right. So Byabakama yennyini yalikodinze video eyo ng'ayagala kulaga ensi nti ye yejjeeko ekikwa. The whatever outcomes ezinajja ajja bagamba nti nze nabalagaliza ati si nti musajja yawangula ebisigadde bankwata kabadi okulangirira. So mutegedde. Nze lije nasooka okupostinga ku Lwokuna akawungeezi. Yali hackers abahakinga website ya isi okulaga nga bwe kiri. Wabula eno kennyini Byabakama kennyini yagirecordingidde ne bagidisputing nga ne bagita ng'ayagala kulaga ensi nti ye ebintu bino tabiriimu eyabivuddemu dda. Kati gweddeeyo otandika okulowooza kikyolowooza nekyogenda okuzzaako. Ye main point gye mbadde njala okubagamba nti Byabakama kennyini yali bizinze ka video kano nga balaga information. Kati ekirala kyenjala musooke mutegeere 1. Museveni tannawangulako wantu wonna across the country. Lwaki? Mu West mu bitundu ebimu obulu bwonna bwa presidential results zonna bazookyezza. Ate mu bitundu ebirala balaze nga ba presiding officer bennyini aba electoral commission nga batiikinga Museveni olule ba presiding officer officials kubanga ababayita ba presiding officer
ba presiding officer benyini abeto commission benyini nga batikinga obulubwani bwa Museveni yeka nga tekuli konti baputikiza nga ne gundi bazirinachi bayina bono obujaketi bwe bambadde abeto commission nga batikinga Museveni kenyini video tuzitadde ku page ya president kweziri buli omwazirina in public domain ngereto commission western side of the country bo officials benyini nga batikinga obululu. Aya, linda kwa no? Linda kwa no katono. Chenja galo balaga mchirabe wano. Obala bulungi nyo? Our Electoral Commission officers or presiding officers Electoral Commission nga bambadde bulungi nnyo obugoye bulaga nti Electoral Commission officers nga batikinga results nga batikinga obuli bwa Museveni katabo wala nga batikinga Museveni yeke nyini mu maserengeta ga Uganda. Obala bulungi nnyo. Obalaba West Tio mshaba pia zingezo kwiza kwe nyambe. Olira Abachiya nano ni kurumu mugwanyi nini mbe uchande. Abachiya Tio no kole chawe. Aleka nkudiremu side eno. Akuliremu side eno zino okala bulungi. Baba wapikinga Museveni yeka bano Electoral Commission officer Tio mshaba pia zingezo kwiza kwe nyambe. Abachiya nano ni kurumu mugwanyi nini mbe uchande. Abachiya Tio no kole chawe. Kati ng'ovudde kwabo waliwo na bano ng'ovudde kwabo wona abala betwabalaze dda nga bo nabo muli badde babukoze dda ogw'okutikinga obululu obwo. Kati ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekirwa ng'oyagala okakasa nti byabakama yatadde akatambi kano akatambi ke twabazannyidde emisana nga bamubuuza ebyokulonda abijjawa yeeganye nti ebyokulonda tabimanyi, yeeganye nti ebyokulonda takola ki tabimanyi gye byavudde mu kana akatambi. Results tuziweereza mu ngeri tategeerekeka kubanga engeri gye twazitambuzaamu mu mwaka 2021 era enkola y'emu gye tweyambisa kati ku district results teziva police stations butereevu nezireetebwa wano mu National Tally Center zisooka ku districts presiding returning officer n'agatta ebyakafunako n'alyoka biweereza ku National Tally Center. Kati simanyi abeemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki beebuuza polling stations zino ziva mu districts ki. Oh, okay.
enkola eyo era mbakwogera nebe abakola ku system yaffe ebyumba kalimagezi netugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunatuukira saa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo. Alright, kati ekirungi nti saaba omuwanika w'ensawo ya One Nation Platform omukulu Katana yagambye nti ebyavudde mu kulonda baganya okusayininga declaration forms nti akalulu Museveni yakawangudde kubanga babuza bye bakama babule gye empapula bye bakama nga tasobola kuddamu. Uno mukulu kasoke mbakyusize wano kamera mule bulungi nnyo ng'ayogera bw'ati. Aparatiziganye kubanga ekisokera ddala results electoral commission zebadde eggwanga wano teziraga ebyavudde mu kulonda polling stations ez'enjawulo kubanga electoral commission wano tewabaddewo kulonda. Okulonda kwabadde ku polling stations. Results zetulina nezebabadde basoma wano byanjawulo. N'olwekyo tetulaba lwaki tukkiriza certificate gyetulabira ddala nti ebiri ku certificate eyo tebiraga byavudde mu kulonda okujjako biraga ab'electoral commission ne NRM bye baagala. Candidate Kyagulanyi ali ku mbeera ki? Embeera candidate gyalimu tetugimanyi kubanga tetunafuna mukisa gwa kwogera naye, tetunafuna mukisa gwa kumulaba kuba last night bwe twasembe kwogera n'abafamire ye nga bamenye ennyumba ye. Ate eggwanga likimanyi nti ennaku 2 emabega abamagye ne poliisi basalawo amakage abadde tafuna chansi ya kufuluma teri n'abadde alina chansi ya kuyingira makage. Namwe abamawulire mbadde temulina chansi ya kumutuukako. So naffe tetumanyi embeera gy'alimu oba oliawo Katonda bw'anaamusoboseza okuva mu buwambe bw'alimu oba yena gy'ali ajja kufuna omukisa ayogereko eri eggwanga. Ekibiina muzaako ki? Mukyako olaba nti okubanja obwenkanya bwabwe. Okubanja obwenkanya, okubanja obululu bwaffe is our right yaffe mu mateeka mu constitution article 29 era tuwongera kikaatiriza nti buli munauganda yenna awulira nti wabaddewo bwenkanya nga ffe bwe tuwulanga nti tewali bwenkanya aveeyo alage obutali bumativu abanje obwenkanya abanje results entuufu. Abantu banaabatta obujulizi obumwina bwenkana butya. Alright, kati mu bannamawulire embooza gye babuuzaamu yeekuwa ekifaananyi munnamawulire akolera ani. Bulijjo kye mbagamba nti bannamawulire basinga obungi ebitundu 9 mu Uganda bambega. Ndooza mawulire ebibuuzo muzzaako ki? Kyekisooka mugenda kubanja bwe banaabatta mugenda kukola mutya? Bannamawulire babuuza. Kati si ekikulu kyekiruwa. 1 njala sooka bategeeza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali talina buzibu. Ebisigadde byonna sina kyengenda bagamba okuga buli munnayuganda yenna eyabbiddwako obuwanguzi bwe okutegeka buli kyolina mu busobozi bwo sawa ya kugenda kubanja buwanguzi bwo. Naye obuwanguzi buno tugenda buzannya mu ngeri ya Kivietnam yeruwa. 1 tukimanyi bulungi nnyo abasajja bali mu kuba masasi si bannayuganda. Kuliko Abasudaani, kuliko Abatanzania, kuliko aba M23 n'Abanyarwanda si bannayuganda. Okusinziira ku Labor Citizens enfunye abasirikale abasinga bannayuganda babinyisana mu nsuwa ne beetegula ekibabo kuba tebaagala kuyombagana bannayuganda. Amagye agatta bannayuganda kuliko ag'Abasudaani, aga M23 n'amagye agavudde Rwanda saako ne Tanzania. Era abasinga obungi babadde mu ngoye za bulijjo nga balina emigeme ewolawala. Babadde bali mu kuba amasasi n'okukyankalanya basaako n'egganga za ghetto structures ezibadde ziyita mu bitundu nga zimenya zoono n'ebintu by'abantu nga bavaake bakuba amasasi mu bbanga. Kati abasinga obungi kyenjagadde osooka obbalaga mwenna abeekalakaasiza mu bitundu by'e Kampala mwalabyeko nga abavubuka basooka ne bajja nga koodi yaabwe bajjemu amasaati. Koodi ya ghetto structure yonna ey'abasirikale badamulira n'aba Emakuteesa badde beekalakasa mu bitundu byabwe nga bajjeko amasaati ebadde identification code ebalaga bonna uniformuli nti bali kintu kyekimu. Era tekuli yenna eyajjemu saati gwe baakubiyeko omuggo bakubakola ki wabula owedda bannansi nga abamu bategedde akawunti tebakaguddemu. Era omuntu yenna ataasobodde genda kwenyigira mu kintu ekyo ekyabajjemu essaati
bakoze eki banakuvuka te kuno omugo bakuyeko nedde nesaso ensonga eyabadde uniform code eyokujjako esati nga bali bwerere batambula baziwuuba abadde bagendo structures nga bageza kukola ki nga bageza okusikiriza abantu okukola ki abantu okujja nti bajja abantu bajje mu kwekalakasa naye abantu babatebuse nti bano bagendo structures kati kyekiddako 1 buli Munnayuganda yenna bwe tukugamba tugenda mu protestive vote obudde bwayo butuuse gomugamba nti yawangudde akawutana we yawangudde wonna ne jaje bamuzala bamukubya akalulu ekisookera ddala Salimu Sale Anita Amongi Muhoozi batekinze over byokulonda ekisookera ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde akalulu bitundu 7 ku buli 100 nafuna bambi ba parliament abali 318 kyokka bakalangira kama 10 ngaaga ana 1 mu Buganda mwabitegedde byavuddeyo mu Busoga balangiriddeko Jinja yokanduza neyigango mu kumulonzo ewasigadde bitundu byonna babajjeemu ne balangirira ba NRM bwogenda mu West Nile abantu bonna results ze bazitutte ne mu North bazitutte ne Maserengete limbo Fort Portal Kasese byonna babitutte as well kati tugenda okuzzaako kyekino muganda wange bwe tuba tugenda mu lutalo luno otawo tumala dwetegekera tutya 1 gwe kenyini gwe komanda sinze komanda gwe kenyini gwe komanda ogenda koloja ekisokera ddala olina identifyinga abantu bodiringa nabo bebaani ekyokubiri olina okumanya position wogenda okutandika olutalo ekyokusatu otawo tugenda dulalanga mu phase 2 phase esooka emisana kubeera kubega then ekiro action retambula lwaki action enyuma nyekiro 1 obudde babuvuddeko ekitangaala ngaawo tuba defendinga bulungi olw'ensonga nti kiba kizibu nnyo omuntu okwa-identifyinga nga takusemberedde gwate olwokuba nti emisala yonna obadde obega omanyaani gwogenda okulumba wawegenda okulumba nani gwogenda okukolako ekitasooka misana kubanga emisana buli muntu aba akulaba n'ekiro omuntu asobola kwa-identifyinga so emisana tugenda kubanga tuzoganya kuspayinga kwa-identifyinga wetulumba ani betulumba bambadde batya ate n'ekiro osobola kwa-identifyinga target yo nga tewali muntu akutegedde bwe tugenda Vietnam Vietnam Abamerika ekyabakubya emisana mu Viet Congo bwajjanga ne bukola survey emisana ekiro ne bulumba nga n'abali bakolera Amerika ekiro nabo babalumbirangamu kati naffe olwedde tumanyi baani abakolera mu 7 mu bitundu byaffe first identify use night shift to attack n'omuntu gw'otack nga tagenda kutegeera okitegeera bulungi nnyo so kati njala bagamba ekigambo kimu emisana we gwakira mu gukume naye nga action entuufu erina kubeerawo kiro kubanga nobody can identify you ate musobola okuba identifyinga kuba mwaze dokola survey bali mugenda okudiringa nabo kati essaawa yakusituka buli abadde agamba nti oyimba protestive vote mu bungi bwe tubaddemu yessaawa ey'okusituka kuba kati bano abasajja betaakusitukiramu already bannansi abasirikale balinze ffe kebere poliisi kebere magye balinze ffe obwedde abantu abakuba amasasi mu Kampala ludda bonna si bannayuganda bonna basinga obungi mabudde gye bavudde kati mbategeezezza ebintu bino tubagamba tayimu etuuse mutandika okwesalirawo ku lw'eggwanga lyammwe nze kyenjagadde mu kino ekintu kiri bwe kiti 1 bannayuganda kati bategedde nti demokrasi w'okulonda taliiwo option gye balina yakweyiza kye bagenda okukozesa okujja Museveni mu buyinza kyenjagadde okusooka mu kalulu kano nti Kyagulanyi atuyambye tugende mu kalulu kano tukategeere demokrasi Museveni gwabadde agamba waali taliiwo kati mutegedde Museveni mutuufu yaali tubadde tudiringa ne terrorist n'omuyeekera badiringa naye batya terrorist n'omuyeekera ng'alina characters ezimu badiringa naye mu nkola yennyini gy'akola geruwa gwalina kiweeti yegenda osima amakubo alina mashini musale emiti emmotoka zaabwe muzikoleko muzisiige ebizigo kuba kati ziddugala muzisiige ebizigo zitukule bulungi nnyo kabere kyamani nga ino lusidiiki mumukoleko ku kyala asengukeko kabere ng'oli atunda matanga mummanyi mubega mumukoleko bino bintu bimuve mu bintu by'okusaaga bino tubibagamba kuba teri agenda bibagamba emisana identify ekiro action emisana action eba eguddewo
nacho kiba kitukolera. You need to identify first ani go modelinga naye. Waliwo nabagambira nti mu nkola eyaffe eyokunoonya akalulu kwaffe mu nkola esookera ddala 1 weetaaga okufuna ebintu ebikozesebwa mu mbeera ya bulijjo mu lutalo. Ebintu ebyo sigenda byogera no byomwa bimanyi, weetaaga okufuna ebintu ebisookerwako mu nkola ya bulijjo. Ekyokubiri, mmwe mulowooza nti yawangudde okuva ne baaga nti yalangiridde tannalabikako wantu wonna ne mu Kampala tannayita mu kubanga atya n'ekimugoba takimanyi. Naba NMB bennyini bakyatidde okujja ku kkubo okuserebule kuba ekijja tebakimanyi. Lwaki? Kubanga bano babbye bubbi. Kati mu Kampala Uhuru restaurant yaduumidde obuvuyo bwonna bw'okubba obuli mu Kampala. Ayina restaurant yeekola ki mu Kampala wakati? Era okyali omuceere wa Uhuru eyaduumidde okubba obuli mu Kampala wonna yabadde Uhuru restaurant yeba ekyakola kyawo era aba akyalina mulimu ki mu Kampala. Uhuru aba akyakola ki ne restaurant ye mu Kampala? NBS eba ekyaweereza ki? Simon Wakama Magega emmotoka y'amakage aba akyakola ki mu Kampala? Bannayuganda kiri gye muli okusala eggwanga lyammwe. 1 ekisookera ddala bw'otasituka bino byogenda okufeesinga. Omanye byange mbyogera kati ng'omusezi agula esseyani. Bw'otasituka bino byogenda okufeesinga. Ekisookera ddala tugenda mu full military junta system. A full military junta system nga n'okulonda tekugenda kubeerawo wonna mu Uganda kugenda kuvaawo. Atabeerangako mu full military junta system amateeka gaba tegakola n'ekintu kyolina bakikutwalako ku kifuba. Bw'otasituka eyawagidde mu 7 n'ataamuwagidde olina okunoonya ssente ofune passport ofulume ensi eyo, kubanga tugenda mu kye bayita super economic crisis. Tugenda mu kye tuyita super economic crisis etya 1 Museveni ssente ze yakozesezza mu kalulu kano mpitirivu tazirina. Temwewunya nga bagambye nti bayisizza budget oba tebamugambye basabye ssente ez'okuteeka akalulu ku councils kubanga ssente zaabaweddeko. Kitegeeza ng'omuntu yenna alina business emisolo gigenda kulinnya, school fees agenda kulinnya, transport agenda kulinnya, sabuni agenda kulinnya, amazzi gagenda kulinnya, airtime agenda kulinnya, internet agenda kulinnya, emmere agenda kulinnya, omunyo agenda kulinnya, sukali agenda kulinnya, buli kimu kigenda kulinnya lapidire. Tekigenda kukosa Rombuye, tekigenda kukosa yawagidde Nuupu, yawagidde bonna kigenda bakubanga Museveni alina okumakinga sure nti ajjayo ssente. Twagambanga ebivubuka bino ebya ghetto structures ne tugamba ovuka batwala kutereninga mu police wiki B teri agenda kuwa ssente, teri agenda kuwa mulimu. Kati abasinga obungi nnyo genfunyeeko badduse dda n'ebiyunifomu babisuddewo dda olw'ensonga ssente ze babasuubiza emitwalo nkaaga tebabaddeko wadde eŋŋaali. Babadde bawanga kawunga na bijanjaalo na kuba deployinga baŋŋambe ebiyunifomu babisuddewo dda bali mu misinde dduka. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani weewaluwa waawano. Gwe kennyini ali wano asugumbiza ng'akimezezza okw'omusana. Osobola okukwata essimu zonna ze babawadde mu kampeyini ya Museveni olimu ogikube kontakiti bagikwate era oba bakubula ekyokkola. Nkubuuza gwe abadde awagira NRM ng'osinika ebinyo ku social media yako ground isi batuwadde kontakiti okyasobola okuddamu n'okuba essimu gye bakuwadde in case ng'amaze okwerangira baddamu ne bakukwata kubanga you are useless idiot teri akwagala bamaze okukoza bakusudde awo. Kati bagenda kukozesa amagye gaabwe gwe tebakwetaaga. Gwoba oyagala kutegeera kye nkugamba kwata essimu ze babawadde ezimu muzikube kuba baddamu zikwata mbaluka teziriiwo. Wandabye okola kana akasajja kagundi kamendo kana keetati kyampambere essaawa zino agamba nti mugagga alina ssente. Unfortunately bwamu kuba beggars abadde nga basaba Museveni ssente ngeri talina de n'ekikumi mu association muzanyidde katembe emyaka 20
tosobola nakufuna tosobola ndofuna capital ate azimba toilet ziwera mukaga zisoloza mu sente ngira muganti mwasoma bobanga osobola kuba nti osobola kwefula omuntu natasobola ku appreciate ga kifana ky'omute ngoli mu MGA nosigala ngo muvunamira baba bwesente kitegeeza mwenna muli baavu ate muli babbi muli bakozi babikolobero kati njala kugamba yenna ngoyagala okutegeera buli simu gye baakuwa nga munoonya obulu damoje kubeko kwe bajje kwatambaluka mwenna kati babagobye dda bali bagenda kozesa foreign forces bagenda kosa buli kyetaagisa mwe babagobye tebata kye babaagaza era ne Museveni esawa zino toyinza mula mu Kampala tosobola mula mu Kampala wadde wantu wonna agenda kumala kubuuza embeera eryetya kubanga si afuga eggwanga liri anda Salimu Sale liri anda Anita Amongi ne Muhoozi buli kimu kirebe kibadde mu kalulu kano ne ba MP tebannabalangirira bonna bamalayo nti bawedde lwaki Museveni Salimu Sale apiikinga mbayagala ani gwayagala gwalirizinga kubanga bate bakyagala naye nze kyenfunye mu kino kiriwa kyekino wano wammanga bw'otasituka essaawa zino oba oli YouTuber oba oli presenter oba oli TV presenter oba oli ani yenna you are going to be forced to dig deep in your pockets to get money. Then you proceed to internal affairs to get a passport to get out of that country because we are heading in a very serious economic crisis in that country. Nenga nejojja ensi zigamba mudeye wamwe fe kino kyetulwana kutereza gwange mukendeze ku nfuluma bwe mugaana okusituka this time around mugenda kilo za fe tujja kubeera wano nga tusirise naye nga tugukumamu abantu bakole kibasituke bw'oba tosobola gusitula essaawa zino kubanga the fact is Museveni amanyi temwamulonze kyekisokera Museveni amanyi 100% temwamulonze results azina zino results Museveni azirina zino ezo the results per presidential candidate Bulira Frank Kavinga Party RPP votes received so far 84 ezo results Museveni azina mu ngalo ze akimanyi temwamulonze yakozesezza maanyi okweremeza mu ntebe kati oba oli wa NRM oliwo in fact no wa NRM mugoyina okusituka n'okusinga ffe kubanga ffe buli wa NRM tugenda omusango wandulawo nedduso kebere sitona kusanga kati ffe tugenda kusooka tubaboole nga ne Museveni tannababoola kubanga already mwalimye muwongoza kyeyadde ayagala kati mwenna abatwala musalirimu kati mugenda kiro zaako in fact wa NRM mwandibadde wenyigira nnyo mu kujjako gavumenti ya Museveni kubanga yakimanyi obuwanguzi temwamulonze yafunye 25% Kyagulanyi alina 69% ku zino results ezadde mugundi byabaka majini zeyefulumiza nga yejjako omuguwa mwena temwategeerwa lwaki babaka mayalirize video eno yabadde yejjako muguwa alage public nti nze wadde bangambye okusoma bino ebituufu bye bino so kiri gyerugo muna Uganda okubanja obuki obuwanguzi bwo kati ladies and gentlemen kino kibagamba buli muna Uganda yenna oboli wa NRM oboli waki musituke mugoba basajja abo ng'obudde bukyali mutakikola mu n'amanya nze babuulidde buli kimu kigenda bafuukira ejjute mu bbwa kubanga mbatte manyi musajja gumudiringa naye mudiringa ne junta mudiringa ne junta bali bajja kuwamba nsi tebajja kulembera ggwanga eryo okitegera tulina okugenda mu civil obedience wa NRM muboole byatunda biboole buli kimu kiboole ba YouTuber ekisookera ddala saagala bakuliyetinga ki diversion kyonna kiri muntu wa state kino njala kibalabula
wano wetulaga mu protest vote togeza n'owuliriza oluyombo luno luli ku internet. Waliwo ba agent ba state abali mu diaspora bakuliyetinga entalo. Waliwo ba agent ba state already bemumanyi. One, mwalabyeko bulungi ba YouTuber abagenda mu State House nga bakuba amasimu babuza results bwe zivuddeyo ng'enseka mugiwulira n'enkudaala. Ne weebuuze bo internet badde bagijjaluddawa. Kati waliwo entale zitandisewo sound togeza no sharing oba n'oyogera ku lutalo lwonna oba goba ku tuba bagenda okukwata ezo na state yategese diversion zaazo okubajja ku mulamwa ekyo temukigendamu. Wabula bu YouTube ena bw'omanyi nti abadde wa NRM yatuliddemu olukwe mu ggwanga ebyokukola mubimanyi. Mumanyi business zaabwe, mumanyi amaka gaabwe, mumanyi family zaabwe, mumanyi buli kimu. Atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekutteemera. During the apartheid time, buli yeegattanga ku muzungu okunyigiriza omuddugavu baddugavu bane baamulumbanga. Enju ne bagisaanyaawo, emmotoka ne bazikumako omuliro, enju ne bazikumako omuliro, bo bennyini bakomekeza nga bakoze eki nga abanyize. This time around, bwe tuba bakuwamba ggwanga eryo, bannaddiini bo mwabategedde. Kati muno bakanjala busindikira Kazimba Mugalo. Mukulu Kazimba Mugalo nkulamusizaako wa kitiibwa Kansule Ntoli bulungi. Ajje baleko gy'otuusaako engalo. Tukimanyi nti okulyankuzibwa kukusingira embaga etanyumye. Mu basumba bonna nga baakamala okubba obuwanguzi bwa Uganda ovudde n'oga nti abantu tebalwana era tebeetaba mu kuyomba n'okukuba ebintu by'abantu naddala ba national platform. Lwaki tosooka n'ogamba Mukama Museveni gw'okuuta obutuuliro n'omugamba wakiti mulekerawo okutta abantu? Era wakiti wamugambye nti abantu abalonze obulu bwabwe wakiti mbwaliza tisizaabwe entuufu. Wabula gw'ovuddeyo n'ogamba bannuupu temugezaako kweteeka mu kwekalakasa. Gundi oyinamu mwana wo, oyinamu mukazi wo. Lwaki oswaza eddiini y'Abaprotestanti? Lwaki oswaza engoye za Katonda? Oli mu famire ya Museveni oyinamu omugabo oba nawe oli waakabano? Kubanga simanyi lwaki olumirirwa nnyo gavumenti ya Museveni. Mu bantu bonna bannaddiini bonna basirisa. Yes, mu kampeni twabalabyeko abalokole abaki bonna nga balina Museveni. Wabula mu ddiini zonna ze twandibadde zikumakuma gwe n'ovaayo magandulago. Musimanyi ng'aba bannuupu tebagezaako kwekalakaasa ebyavudde mu kukola bekkirize. Nnyoko walonze Nuupu, walonze Museveni. Naye ate nkula very soon gwe gwennyini Museveni bw'agenda okujjawo kubanga ye bw'ate bw'akola. Tugenda kugamba mu nsi etalimu demokrasi abantu babonaabona nnyo. Mu nsi etalimu demokrasi abantu bafa nnyo. Ensi erimu demokrasi mwe temuvaayo, demokrasi yeekola yekka. Mwe ekibaleeta okwogera ebigambo ebyo kubanga alinyirira demokrasi y'abasindika. Gwe lwaki mulowooza nti omuntu anyigirizibwa tasobola kwogera? Lwaki mulowooza nti omuntu anyigirizibwa talina right kwogera? Nti ali mu gavumenti alina emmundu alina right okwogera. Demokrasi yeekola yokka. Wabula mwate bakolera gavumenti bwe muvayo mutandika okupreachinga peace nga kumuntu preachingira peace Museveni ye akulietinga violence na chaos mba mukolera. Mukulu Kazimba mugonyera kugamba ensi Uganda tebangako na demokrasi. Kubanga demokrasi ye process ewa bannansi obuyinza okukyusa abakulembeze nga tewali kuyiwa musaayi. Oyo gwe bayita demokrasi. Naye musajja mukulu olina emyaka gigenda mu 7 n'okwata ekkalaamu n'okulukuuta ebbaluwa ng'odifendinga omusajja amaze mu buyinza emyaka 4 plus nga tawangulangako kalulu nga w'ogamba nti tukuume mirembe tugikumira mu nnyumba ya kitawo ya nnyoko. Genda mu kkanisa y'e Namirembe wali ku bulabirizi otuulaawo ssente mwazifunye. Leka ensi etambule. Gwe bwe tujja mu kyaki y'okusaba akalo tuyite basiru. Okitegeera bulungi nnyo. Ekyo omala okitegeera Kazimba Mugalo tukugambye. Wummuzaako omutwe gwo. Uganda gireke etambule kubanga ffe weetuli olwalenkya tetuliiwo. Nawe ofiisi ogirimu olwalenkya tuliiwo. Gw'ogenda osikira bw'anaasanga ofiisi ewa gy'onoona egenda kufaanana etya. Ekyo kiteeke mu bwongo bwo. Nawe njagadde okukugamba. Kimute already Uganda eri mu lutalo ne bannannyini nsi. Museveni ali mu lutalo ne bannannyini nsi. Mubadde temuna kye mutamanyi. Tubadde tubasomesa ebbanga lyonna nti we are under occupation and we are led by foreigners. Which foreigners? They have identified themselves
mukitegedde bulungi nnyo tosobola kuŋŋamba nti wategese okulonda naye nga results olina kubba nzibe tosobola kuŋŋamba nti wategese okulonda nga bakandidate wepikingira mb'oyagadde n'oddira eyabadde owookuna n'omukulembeza n'oddira eyakulembedde n'omukuba emiggo n'omukwasa poliisi n'omusiba n'ogamba nti wowangudde ng'oddira electoral commission officers ne batiikinga obululu in a broad right in your favor n'ogamba nti okulonda kitegeeza tolina favor y'abantu abantu bakukoowadda muganda wange yenna gy'oli mubeera nokushushumimuga tetwagala kulaako olutalo mugenda ddulabako olutuufu era lujja wabula lwetegekero ogenda lwetegekero otya funa buli kyonna ekyosobola okukwata mu ngalo zo okikozese mu kudifendinga eggwanga lyo olwedde bapalazi n'ebendera ya uganda tekyalina makulu kitegeeza nti olina kudifendinga ggwanga lyo na constitution ya uganda ekugamba nti wabawo omutamanya ŋŋamba yenna agezaako okubafewenga constitution olina option yonna ey'okukozesa option esembayo ebadde ya demonstration bazigaana option ebadde esembayo ebadde ya okulonda bakubbye kikyosembyayo kyekino Munnayuganda Museveni yagenda mu nsiko ng'akozesa protest vote mu 1998 ng'akozesa emmundu naawe kennyini ssebo olina olukusobola okukwata emmundu Museveni talina monopoly ku mmundu emmundu it's a tool which is available for any user for his own purpose. Which purpose we are defending our country. Mukitegedde bulungi nnyo. So Museveni yakosa protest vote n'akwata emmundu. Now we know buyinza obukwata emmundu to defend your country from the intruders, the occupiers. So ngenda kusaba kyonna ekisoboka mukikozese okuzza eggwanga lyammwe. Mugenda tandikirako okukola kye bayita military junta. Mbagamba get ready tonight. And onwards eggwanga terigenda sigala kyekimu ekyo kyo nkibagamba eggwanga terigenda sigala kyekimu ekyo kyo nkibagamba ekirungi tumaze okwidentifyinga ani gwe tusobola okukolagana naye mukitegedde bannamawulire abatali online abatali bammwe abategedde so there is no reason as to why you are watching their channels following them and follow block report by YouTube bonna bali Kampala mwategedde those are state agents they can easily poison you gwe nga tomanyi ebijule gye batambulira gye bakoleki they can easily poison you mwategedde kati anayina information entuufu eri ku social media TV za Uganda Monetary Broadcasting Service eyagala kuocha period eyagala kuocha obuvuyo bwakoledde bonna okuba basasi abalimu basajja ba SFC abalala ba M23 abalala bavudde Sudani abalala bavudde Tanzania okitegedde bulungi nnyo kati tugenda mu surgical operation etambula etya surgical operation you don't alert anyone about your action you just need to identify your target nchidam but what tugenda mu surgical operation you need first and foremost to identify your target secondly you need to plan how you are going to attack no manya bogendo kwa attacking but you don't need to alert him or her tewetaga ngo yatengenda kola kino no okikola silently but good enough in this situation surgical operation inakoleba kati kiro rensonga ekiro obudde babukutenga nobody can identify you but for you can identify your target so talugenda kunyuma nnyo ekiro bona abanyape bali kubyalo bimanyi bambega mbamanyi abadiringa ba RDC mbamanyi bachia malimba manyi abayabbi obulumba buli mumanyi can easily identify them so totegana ekyo mu kikole tulikyetanga bagamba okitegedde bulungi nnyo kati wanna bagamba mwegendereze nnyo TV za Uganda n'amawulire mwegendereze nnyo naddala Spark TV waliwo ne Sanyuka TV no Spark TV a bit kaleko neka Sanyuka TV ne Natasha Broadcasting Service obu TV busana ku kine buvaawo goyizo kwagala okusupportinga Museveni ani amusupportinga nga ali mu nsiko it's all about yourself mwamudira nyene mukulembeza sente buli kimwe mwetaaga support
bwe munejjamu ekintu kya ssente yensonga lwaki abantu abasinga obungi batunze eggwanga kubanga oyagala ssente. Money is just a number. Money is just a number. Ne buli omu ga sente. Yes, money is needed. But before money, what have you done? Which plans did you have? How are you going to initiate those plans? Gobono kulembeza mutu wesente. Boziba teziriwo. Kati Museveni yatodde almost billion, nyiza nga ba trillion mmeka mu kalulu kano. Tiyafunye kalulu. Museveni yatodde almost trillions and trillions of money. Tiyafunye kalulu. Twa spending ze mmeka. Mujje mu embeera y'okwagala ensimbi. Sente tekoma. Ne bumali yafazirese bumali muyita musajja mu yafazirese. Kola kyoyina okukola in the favor of your country. Muve ku bintu bya sente. Gobono yagala sente omula agenda kusaba ki? Eggwanga tetulwana kubanga twagala sente. Abayagala sente babagula. Ne bono yagala sente nenzikuwa nenkuwa kale omutwalo. Wabawo ku mitogenda kuntunda. Mbuuza mubuuza. Musaba sente. Bwe nakuwa omutwalo newajja wakuwa 10 gwe togenda tutunda. Of course ogenda tutunda kubanga mindset yo ya highest bidder. Gwe bongo wa highest bidder. Bampadde omutwalo newe wampe 10 kangende newe 10. Mujje mentality y'ekintu ekyo ekyobusiru. Muloze ku ggwanga lyammwe. Muve ku sente. Ne Museveni kennyini emyaka na gyafuze ayina ne sente zatamanyi ku account naye akyagala sente. Goza Kyagulanyi kati kankubuleko kyotamanyi. Before these previous elections Museveni bayagalako kusinkana Kyagulanyi bamu ayogere sente zayagala mu dola. Nabagamba go and eat your mother something. Mukalukano ketubadde bamugamba ayogere buli kimu kyayagala in terms of cash and properties. President amanyi endowooza mu bannayuganda. Amanyi n'obuzibu bwammwe. Yensonga lwaki ayagala kuggyawo ebintu ebyo. Asooka teekewo enkola nga buli munnayuganda yenna avudde mu nkola y'okulooleza mu bwavu tebalina kumpa. Abaterawo system gye mulina okukoleramu. Kati gomonooza nti oyagala ssente buli kaseera ssente omula biseera. Abaana b'eruwero baakikoze na kati bakyakikola. N'ebitundu ebirala. Gw'okozewo ki? Gw'okozewo ki? They are protecting their gains. Which gains are you protecting? Toina petrol station zaabwe. Toina zino za apartment zaabwe. Toina hoteli zaabwe. Toina drone zaabwe. Oya, shopping malls zaabwe tokuliya nnyoko tokuliya kitento jina. Omwana otasomera Harvard, omwana otasomera mu international schools, omwana asomera mu kyekoledde primary school nga n'ebitabo tebiriyo, ne fomo teziriyo, n'ebibiina byagwa. Kati golya osirwa nga bampe sente tukuwa zaaki weetunda oba ensi ogitundu ogiramuzaamu sente. Musooke mukoleko ekintu kubwereere ku lw'eggwanga lyammwe. Abaafa eruwero Museveni wano yabasasula ki? Abaalwana olutalo. Yatuuka n'osindika Salonga Mulengejja n'amugamba gende bagambe abaalwana baafa dda abaalina okusasulwa mubavuuka mugende mukole. That was the answer. Kati kyekugamba nti Museveni alina okugenda by all means muveemu eyo embeera y'okwagala okw'ensimbi kubanga mugenda tunda eggwanga lyammwe olw'obusente obutono. Okitegedde? Abantu bali mu kulwana essaawa zino bali mu kwetaasa mu bitundu byonna bya Uganda. Wabula eri abagamba twagala sente. Yes, sente muzaagala tewali tayagala sente. But at this particular moment buli omu olina okweberamu. One, weerwanirira ng'omuntu. Olwanira eggwanga lyo, olwanira famire yo, olwanira bazzukulu bo n'abaana banajja mu maaso. Bagenda ssangawo ki? Kati nkugamba ekigambo kino. Oluguudo lw'eruweero embeera yatabuse dda. Mityana Road banga yatabuse dda. Ne wala wonna abantu bagenda bava mu mbeera.
njagala bakubiriza omulanga musituke ekintu kyonna kiri mu favor yo abasajja baatidde dda ate president mbagambye ali fine and safe era njagala bbaala atinda wemulabira nti azze ku street tobuuza mugende mu bungi wemulabira nga bati azze ku street mugende bungi kubanga it might happen very soon kino kibagamba wemuulira nti president azze kulwe mujja amasimu sime muli mukulu ya selfie mbanaye mukulu president temutunenyanga very soon president ayinza obbasalako very soon ayinza obbasalako very soon ne mubere nga muli beetegefu nga muzuganye essaawa zino kubanga ye buli kimu yali yakibaladda nga akimanyi engeri kigenda otambulamu abafa bagenda kufa ekyo tukimanyi tewali olutalo tali bantu bafa ninagambye ekigambo kimu ng'onoowangula olutalo abafudde ng'obabikkako ababeera ba heroes nga tugenda mu maaso bodda mu kabiri yafudde kitegeeza tugenda kuwangula lutalo luno kati mugane njala kutegeeza rekodi zonna muzirekodinge abaana bafudde video nebifaananyi mbitereke tembipostinga kubanga abantu abamu balina emmeeme ennafu ajja kulefa engeri gye basisijaye no buli arekodinga video girekodinga egitereke for records bano bajja kisasulira mukipinge olinga posting abantu bagende mu maaso tolinda mukulembeze mu national platform kugamba genda ku street tolinda mukulembeze kugamba nti gwenda kikubanga bo bakulembeze omukulembeze tagenda kugamba kubanga yego bajjo sookerako gwe kola kyolina okukola ng'abantu tolinda mukulembeze omukulembeze tagenda kugamba nti genda okole ABCD no it's in favor kiri mu favor yo teri mukulembeze agenda kugamba nti kola kino kuno teri sigala waka mutandikirewo gwalowooza okunywa omwenge ecupa bye bagenda giza ku 15 ogenda gunywedde alowooza ogenda muloogi okwegatta loogi zigendagenda 15,000 ogenda kwegattirawa ennyumba woosula landioli bagenda muteekako omusolo ebadde 10,000 egende ku 30 ogenda kusula oluddawa ebadde kakadde genda kamu kitundu akedi gyobadde osasula miliyoni 6 genda ku miliyoni 8 by all means kubanga abantu balina okuggyayo ssente zaabwe taxi gyobadde olinye 12 genda ku 15 sabuni gobadde ogula kakaaga genda ku mutwalo bagumu kitundu amasanyaze gobadde oyotera nusu 10 genda ku 13 pa unity oba 12 pa unity ekidomola ky'amazzi kibadde ku 10 ku bitano kigenda ku 12 school fees gobadde osasula atanagenda mu kakadde awe tulagawo tubaagala mwagala mugende mu bintu ebyo so mulina okulwanira eggwanga lyammwe mu ngeri yonna esoboka njagala okubaza ba comrade ababadde mu abe USA abadde wolosamu nga mwekalakasa mubale nyo babadde mwabala kujja mu bungi ba comrade ababadde Canada mubale nyo baleddera manyino lwe mukomawo abadde mu Ngereza zuwe mubale nyo baleddera abadde South Africa Pretoria ne Cape Town mubale nyo baleddera na buli muntu ina sekinoomu tekyali kuzikiza lwaki tekyali kuzikiza gwalowooza nti kati Museveni alemeddeko ogenda funa passport ku internal affairs toyina nsi egenda kuwa asylum toyina nsi egenda kuwa refugee status teriyo kubanga n'abaliyo baagala bazza kwabobwe ezo sente zogenda okukwata ogenda ofuna mu passport genda ozigulemu ebikozesebwa obiwa abaana ku street for the better of your country sente zogenda okukwata ogulemu passport odduke mu ggwanga kuba kati kino kibagamba abagenda osinga okudduka mu ggwanga ba NRM kiki ekibaddusa 1 ku kyalo bagenda batandika obbala bubi secondly ogenda kaaba enkaaba gyengenda okukaabamu nga tusafalinga kyekimu tugenda kusekerera so olina okufuna sente odduke eggwanga kati sente zogenda okuwona mbogula passport odduke gwa NRM zongere kuzanna opu tujjeko omusajja musigale mu nsi kuba tulina osigala mu nsi kyembagamba kati gwaddaawo mutandika okwebuzabuza nga afuka banaaba mujjo kimanya onalebo zaake uyo omulimu yagutandise dda n'abalala ate nze ku luno bano abasajja batukoledde omulimu ogubadde guludde okukolebwako gutya ba MP abasinga obungi bali bamanyi tutuli mu muzannyo ne kati balina pain olw'okuba nti bababidde ku ttale senta
bayina pain okuba nti bababidde ku talisi kati pain eyo gye bakubidde ku ttale center gye njagala okozese ku balance gwasigazizaawo of facilitating a protest vote kubanga you won the elections wawangudde ne bakubbanga olaba so we are dealing with thieves with mafias the only way to win mafias is to engage in the same tactics they are using same tactics eziriwa nawe fuuka omulalo okitegera nawe fuuka agenda ogenda mu kooti that is a time wastage ng'ogenda mu kooti muganda wange agenda ogenda mu kooti omala biseera kooti waliyo winyiddolo ne banna babasetinga dda bagenda kuuliza election petitions ezitalina makulu already mutemanyi kintu kyavudde mu kulonda kuno ne ebibibadde mu kulonda ebintu byabadde mu kulonda one essaawa zino kino kankikubuulire okulonda kuno kutulaze ebintu bingi nnyo kambimanyire kansooke mbamenyere mu misooke ekisookera ddala kwakulaze democracy mu Uganda takyalimu tuli under military siege kyekisookera ddala tuli under military siege democracy taliiwo era nga sinagenda ku muntu kintu kyakubiri okulonda kuno kwe kusembye mu Uganda kubanga Museveni ategere temwagala kati kyalina okukola alina kujja okulonda akuze mu parliament mu abantu ba bulijja bamwamanyidde abejjeko ng'ate mu mwina right ekijja mu kirinde ekyokubiri okulonda kuno kwatulaze nti Museveni opposition yonna ebadde muzanyira emizanyo ya yiisi yayiriddwa wansi ku ttaka teriiwo opposition ya Museveni gyali yakulyetinga yonna yayiise teriiwo bagikubye ku ttaka abatuuze bannayuganda bagikubye ku ttaka nkiddamu court me right opposition ya Museveni yenyini gyeyezimbira omuvuganya yagikubye abatuuze bagikubye ku ttaka neeyiika era okulonda kuno kwatulaze nti parallel state ya Museveni yali yazimba mu Buganda ey'Emmengo kulembera Mayiga yonna parallel state bagikubye mubadde bakulyetinga ne baba independent njagala okukola statement eno okole mu comment section 1 ba independent candidate bameka bawangudde akalulu ndyoke nkutegeeza kyekyo tamanyi bulijjo ba independent candidate bameka bawangudde ku luno baweze 10 wabaweze 5 sinale wadde baweze 5 ba independent candidate teba ekyo kiraga ati Museveni bamukubye akalulu ne ba agent be baali batadde mu independent bonna babakubye era tonneebuuza lwaki ba MP bonna tebannabalangirira kubanga ati Salimu Salali mukola editing ng'omuntu ne muhoozi ono yabajja ono mujjemu Busoga yonna twajeeze yonna batandise kwandipiikinga go baagala West Nile almost yonna twagikubye batandise kwandipiikinga go baagala go bateekamu okitegedde kati kiri gy'oli mbadde nkyakugamba nti opposition ya Museveni yonna bannansi bagikubye yali yezimbira kuba bagitegeera parallel government ya Museveni y'Emmengo bannansi bagikubye yonna ne bagiteeka wansi ba Museveni yali yazimba parallel government y'Emmengo kati nga parallel government eyo yeediringa n'abafeke opposition yeediringa n'abafeke NRM leaning politician era Mayiga nga tetunagenda mu kulonda 1 week yabayita ani aba Mayiga nga ayise bagundi ba agent ba Museveni abaja independent Mayiga nga abayise yali plan B ya Mayiga nga addamu okuzimba parallel government ye ngeri ategedde yinza obutadda kati zonna bazikubye B bakubye parallel government ya Nyando esofere badde Emmengo ne bakubiramu ne NRM independent babakuba bonna babakuba basinga obungi enamba tegenda sigala ngeri yali mukalulu kali egenda kendeera kati kyobo kitegedde nti bino byonna byabadde omukalulu kano keekamu kitegeeza olina okusituka otandike okukola kyolina okukola wangu ebisigadde bw'onoogaana okusituka n'odda mu mbeera ey'okwebuzabuza ng'afukaana aba kyali wange tugenda mu mbeera ekyasinze okubeera obubi
tugenda mu mbeera ekyasinze okubeera obubi. Ekiddako kiri nti tugenda mu protestive vote. Protestive vote si ya president Kyagulanyi, si ya Lumbu yiyo. Kuba gwe munnansi yalonze akalulu. Abasinga obungi temunnakola kye tuyita observation, nakola analysis mu kulonda kuno. Kwekuluwa. Byabakama yakwata serezo mu omusolo. N'agenda n'aprintinga millions 21 ez'obululu. N'agamba yakubiddemu ne extras in case. Tiyakubulira namba ya extras. Bwe twatuuse mu kulonda yagambye abalonzi badde million meka. Zadde million 10 n'emu. Million 10 tubali million 10 ze zalonze. Naye nga yakwata sente z'omusolo n'agenda n'aprintinga million 21 ez'abalonzi byagamba nti baalina n'aprintinga ne extras z'ataatubuulira. Okitegera bulungi nnyo. Naye n'abalonzi bennyini okusinziira ku survey yabaddewo nti Museveni yafunye 25%, Kyagulanyi n'afuna 69. Kitegeeza nti ne results ze yasomye tazirinaako accountability. Tazirinaako accountability. Kati muganda yotwetaga victory. Buli kyoyina kikozese tulwande eggwanga lyaffe eryo mweyiwe ku street mubanje obuyinza bwammwe. Mbagambye president essaawa ayinza okujja n'abagamba nti kati tutugwambale tuyingidde street. Saagala wekweke, saagala ogambe ekigambo kye kyonna. Abasajja balimu okutya, ba indigenous mu UPDF balimu okwekyanga. Mbagaye wonna bu police constable bali bawandiise bwonna bwadduse. Tebabusasudde, babakozesezza mess, balaba nti abantu kubira batandise banoonya, kitegeeza nti ekintu kitokota kati bonodde eno webaka, it's up to you. Ng'oyagala okutegera Museveni yaani na biki byakola. Abasajja bano genuinely bajje wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaaniriza balaba African observers bano. Our African observers change our kiri. Never ever in your entire life togezanga ko kwesiga omuntu gwe bayita Kaddugala. African Union observers bajje wa president n'abaaniza baavudde ne bakola statement ez'ekisiru. European Union tenakola kintu kyonna, America tenayogera kintu kyonna, Canada tenayogera kintu, wabula bonga abagwagwa kubanga bano babawadde ssente okukola ekintu ekyo baakikoze. Kubanga baafunye ssente. Naye tebayogeddeko vulugu, butemu, bubbi na bwabaddewo kubanga babadde ku tale center ewa babadde ku tale center ku Ntebe Road bwe bakodde statement yaabwe. Naye nga tebamaze kukola observation ku ground biki ebivuddeyo, tebabuuza musajja lisa tusozijja luddawa, babula nga kulonda kubadde kwa mirembe era Museveni awangudde bulungi, we congratulate him. Ebitongole byonna nga tebinayogera. Mulwokuba nti mwatukadde before Museveni abawa ssente ne mutandika okugira bino ebintu. So, shame upon you, African Union observers, wherever you are. I'm by names of Rumbie Fred. You came in Uganda to witness the concluded elections, but without gathering any evidence and asking Electoral Commission boss Simon Byamokama where he got those results, which he led to the public. Within few hours, you came out with a statement which appreciate Museveni and announcing that elections were free and fair. Which free and fair elections were held in Uganda, whereby we account that almost 400 people were killed countrywide. Elections were rigged. The gentleman read the results, which results nobody knew where he get the results because he was asked, the gentleman, where did you get the results you are reading?
he didn't mention where he got the results. Even the President of the National Platform, Mr. Katana, asked Yabakama, sir, where have you got these results? Simon Mugabe Yabakama didn't reply. Journalists in Uganda, they asked Yabakama, where have you got this information of the results you are reading? Nothing. He replied to them. So you, Africa, the fools of African Union, whenever you are the one who been behind or protecting dictators across Africa. Because the moment you go in those countries where elections are held, you first meet those dictators and they pay you in dollars. Then you come out with fake statements defending the regimes. The man had led Uganda for 40 years. In the countries where you come from, and those countries look like Uganda. Elections are held like those elections were held by Museveni. Shame upon you. You were paid, we know. Because Museveni had money at his own disposal to pay any outsider who can come out and defend him, including international media stations, TV radio stations, and prevent presenters. Because I have information that he paid Tanzanian medias, he paid Kenyan medias, Rwandan medias, everywhere where he's supposed to pay money to congratulate him and to defend him. He paid money in dollars. So African Union is shame upon you, most especially the observers. You were paid to let down Ugandans without even condemning the irregularities which happened in the elections. Shame upon you. So, bajja kutegeera. In fact, twetaaga abantu abo. Tulina baluba ku mitimbagano gyabwe ne offices zaabwe ziri bannayuganda gye bali mbategeeza abantu abo. Balekerawo okwesiruwaza. Bennyini bebadde badifendinga badictator. Nga genocide zigenda maaso mu Africa nga tebaagala kwogera. Aye ne badifendinga abagwira okutawaanya ensi ziri mu demokrasia. Beba basajja bennyini. Kubanga bali batwala Gaddafi tebavaayo kwogera kondeminga. Okulondako mu Tanzania okubadde batta abantu era African Union yini yavaayo negamba mwera we should sympathize with the current president because that is politics. No babuuza that is politics. Is that how politics is governed in Africa, in the whole world? No. Kubanga basasula sente ne bajja ne boogera ebintu by'ekisiru. So mutegere nti mulina kubeera okulwamu ekisookera ddala. Jjajja tosuubira tuwala omuzungu agenda okujja mu Uganda nga tosituse tagenda kujja. Tosuubira UPDF, regular UPDF tegenda kujja beegatteko nga temuzze ku street no. Tosuubira tuwala police officer indigenous agenda okweta mu lutalo nga tosituse tekisuubira. Tosuubira muzungu yenna kweta amazina ga nkima ng'enkima teziriiwo. Mwina kumala kuleeta nkima. So tosuubirayo intervention, external intervention nga temusose kuteekawo resistance. Mwina sooka kuteekawo resistance. Resistance kwekweyiwa ku street. And the fact is Museveni abazungu bamukoowadda. Naye tebasobola kujja kuyingira mu nsonga ezo mu bannansi nga temusoose kiyingira mu kyo nkibagambye olwaleero. Bannayuganda mumina okusooka okuyingira mu nsonga zammwe then omuzungu n'alyoka ajja. Lwaki? Museveni tafunangako resistance. Era Museveni awaayo buli kyetaagisa okuwa minerals ng'aziwa bazungu. Kubanga sizize. Minerals sizize. Bwa bazungu 75 of shares of minerals. Nga mwetuddeko. Ekisinga kuno. Parliament mwagironze. Terima baba parliament amanyi national mineral resources Uganda zirina. Museveni yazimanyi aziwa bazungu. Yes, so right nobody cares. Let's take it. But when you wake up the muganti chimala tugenze ku street abazungu bagiraga ekisajja kino twakikoowadda katugenda ffe tukitunyigire mu ntawulo bwe mutavaayo tebagenda kuvaayo ekyo kibabuulira. The international community intervene after yourself. You have come on street to fight for your freedom. But if you don't come out on streets, no external forces will appear in Uganda. It is impossible. It is your responsibility.
If you feel love your country, please come out in big numbers. Demand for your victory. If you stay in your homes, that means you have already accepted defeat. Omuzungu nswera egenda wali kiwunya watali kiwunya tegenda wo. Bajja kujja boogera kubanga bogwe mulimu gwabwe. Propagandalist bagenda kujja boogere kye baagala kuba gwe mulimu gwabwe. Mwe muddemu bakutisazingana government naye gwe mulimu gwabwe. Balamu yakugambye mbu internet bagigyeko mu kubanga bakyali be Mombasa bamugambye mbwadde wayitawo eryate ddene ne lijja likulubula kebo ya internet. Oyo Balamu minister. Naye nga cable network gye tuliko yekozesebwa Kenya, Tanzania, Uganda, Sudan, Rwanda, Burundi. Kati ensi zonna zalina internet. Naye nga Balamu akugambye nti eryate ddene liryaze ne likolola cable internet ya cable eyita mu mazzi ey'amayengo lyagikolobodde. Bagenda kujja boogera ebyekisiru era mubaddemu. Ne this time nalawe okuddamu omusiru ebeera action. Okuddamu omusiru erina kubeera action. Osanga omuntu yenna yajubireetinze ngali mu nsonga z'okubba n'okutta abantu. Mudiringa naye personally. Osanga YouTube asinika ebinya ka YouTube channel manyi we kali awo kawo ka studio mukooche. Amanyi nti people are fucking serious now. Tebagala nonsense. Mumanje bakulya mu interview obo babira mbogade ne mubbe emigavyo ne bukamera bwe muli bwana ndamu kusinika ebinyaga abantu bakambo muko ne kati bali kuli bali desereze gwanga kalo kana kande kakamba nyayigodi wangu ndagodi bamakubye msajja no bwe mutatandike kulumba abantu bano fizika ne mbayisaamu emiggo bemboko temojja kumanya nti abantu bamategede mutegere ekyo kyo kibagubira. Aba TikTok abali ekampala nga sinika ebinyo nga manyi wasula mubuzeeko tagenda kuddamu kwasaba. Aba YouTube genda wasula mubuzeeko tagenda kuddamu kusinika binyo mulabada bastayo. Nekyo ku reporting accounts zaabwe z'abalema unfollow kyabalema omuntu ke mbombi wabalema genda ngomusanga akamotoka kubbe mu chupa mafuta ka komulema nti people are fucking serious tagenda kuddamu kwogera bintu byonna. Mbagamba amaje galinda mmwe. Amaje galinda mu buli omwe alinda mmwe. Bomunebaka mwe mumanyi. Bomunebaka mwe mukola ki mwe mumanyi. N'ebisigadde byonna Kyagulanyi abikoze tewali go mubanja. Kyagulanyi abikoze tewali go mubanja buli kimwa kikoze. Obuyinza buli mu ngalo zammwe. Mukitegedde bulungi nnyo. So no ensonga eyo nze video eno gyala gimaliriza nga mbakubira omulanga nti mugende ku street. Buli kimu kyolina kikozese. Civil war yegenda okuleta omusajja ono okugaa nti bavudde mu ggwanga babalemesa eggwanga mutandika okwenanako ng'abantu. Mutandika okwenanako bwe muteeronako ng'abantu temulina kye mugenda kukola. Temulina kye mugenda kukola. N'omuntu gw'omanyi tatambula ku street yawagira enaakulema okunyiga. Ba ela propaganda abatambula ku street batambuze naakulema Uganda. Anyways, buli kintu kibirako time n'obudde bwakyo. I wish nti abantu bafuna messages zino bajja tambuza ebintu ebyo. Era obudde bujja tuuka buli muntu ajja kirozaako. Naye nyongera kubira omulango takongula ba MP ba National Platform mwenna abawangudde n'abatawangudde. Mwenna yessamu initiating ekyokusindika abantu bagenda ku street. Facilitate and fund. Encourage people to attack. Encourage people to attack.
mulimu kigo ogenda kunga tebagenda na kusasula togeza n'okwata sente zo ogenda kufuna passport ofulume eggwanga nno ensi ziri zaatukoye gye mwagala okudduka togeza n'okwata sente zo ogenda kwemba sefuna visa no ensi zaatukoye musigala awo bangambi waliwo security alert okuva ku American Embassy kamala ogenda ko wano wansi ndabe mulinde katono mala okulaba wano ndako mala okulaba yeah security alert egamba bweti egamba security alert for American citizens on Saturday, January 17, 2026. The government of Uganda has announced results of presidential and parliamentary elections, restored the internet service. The US citizens are encouraged to continue exercise enhanced precaution and avoid any demonstration. Action taken. Monitor local medias for update. Avoid crowded places. Avoid demonstration. Keep low profile. Be aware of surroundings. Carry a charged cell phone and program emergency number into your mobile device. Carry a proper identification, including the US passport with the current Ugandan visa. Your security alert iyo. Mujira bulungi nnyo. Your security alert bali kwa ya American Embassy. Kanji batere mabegano mugitegere bulungi nnyo. Kitegeeza nti bana abantu kasita bafulumye ebintu bye baba bama kye kigenda okujja bulungi bama kye kijja. Ogira bulungi nnyo. Ya American Embassy efulumye kati dakika 23. Ogira bulungi nnyo. Dakika 23. Katumala okwetegereza biki ebigenda mu maaso wano. Ndako tulabe wano. Ndowooza bisigadde ndowooza byebyo. Linda kuona malo kulaba Mityana South twagala buwanguzi bwa president. Mityana bo batandise dda according to the information I'm getting here. Mityana South baba no one. Mityana South batandise dda gwolinda ki? Mityana batandise dda gwolinda ki? One minute. All right. Okusinzira ku sources zenfunya no currently amugambe mukulu Dani Magic wona wali agezeeko okwebereramu amugambe n'omukyala go bayita Nakwedde owe Kayunga district eno video bagira bayegendereze nnyo waliwo mutambulira ko currently kyembadde bajjeko eddakiika erimu okuba okudda so mugambe mukyala Nakwedde wona wali alina essimu ya Nakwedde mugambe yegendereze nnyo Kalangwa ne timu ye bali kwagala bamunoonya baagala mujjawo Nakwedde ne Dani Magic mugambe wona wali abeera ati abantu babiri information gyenfunye kati currently so mutegeeze abantu mugambe mukyala Nakwedde owe Kayunga yawangudde mugambe yebereremu ne Dani Magic baberenga bali aware olw'ensonga eyo kati kamala okuddako eno wansi ndabe mala okuddako wano mala okulaba malo okulaba ndowooza byebyo abasinga obungi ensonga mujja zitegeera bulungi nnyo mujja zitegeera naye abasinga obungi ewamu guli mu kutokota so zeze ensonga nga bwe ziyimiridde kati currently nekyo mumanya
nti ebyavudde mu kalungu abitegedde twagala biddamu eyo sigenda kulwa wano kamala okwetegereza embeera bwe kuba nnina okudda akawunzi bwe naba nkomyewo katumale okwetegereza embeera mukama 13 mpeera mweraba